Bishop yankuva ne minisita n'abakooba twagala ojja otulwanirire naffe ne bakobaga mu ofiisi mukono ewa Bishop oli bw'ayambala ebiganduula bw'ayanulira n'omanyira nti ebinvaamu bya magezi temuba bya magezi kubanga tuyinza kuddira batuuze bange nga bano ne babateekako ekintu ekiyitirivu ekityo. Abaawule bwe batuuka ku poliisi basituka busitusi ne bajja bakwata baki naye tebabasaba ku kiwandiiko nti mutuwe ku kiwandiiko kyammwe ekitulaga nti ettaka ki n'ebintu bye bakola byabwe era ebintu bye bakola ffe tubiraba ku mawulire na ku TV naye ng'abatuuze teri mutuuze yenna yali alumbye kanisa. Ate Bulimba bwennyini tewaliyo yabalumbye, tewali yalumbye babuulizi gye basula era mu butuufu tosobola na kubalumba era nga bw'owulidde ffe n'abantu twabagaanira ddala okulumbagana ekkanisa. Buli bwe ŋŋenda okulima bankuba bukubi migonza sirina gye ŋŋenda alimira abaana mmere gavumenti mu nnyambe pakasa bupakasa njima bukimi mazzi. Ebikulupu mu Nakifu Managalama Town Council ebyamajambiya gemwala bye tebiriiyo era siina we mbimanyi nga nze akulira security kubanga information naali badde njifuna nga njijja mu bantu naali badde nkugamba nti waliwo gurupu bweti oba gurupu bweti naye ekyo tekiriiyo era siina we nkimanyi.